Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basebo ne banyabo abali mu kutulaba akadde kano amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga era nga akadde kano tulina omugenyi atwegaseko mukyala Susan NALONGO gwe tugenda okuba nga tuwayamuko naye mukulembeze wa bannayuganda abawangalira mu America e California era nga atwala ekibiina ekimanyiddwa nga Ugandan Community in California. Tugenda kuba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. At the end of the day wetunaviira wano ojja kubanga otegedde ebintu bingi. Mfuna messages, emails and calls to those from those abayine namba yange nga bangamba tuletereka abantu abenjawulo. Abantu betuleta wano tuleta abantu abayina omukululo oba legacy, abayina kye bagamba society, abayina kye bagamba abantu okutwaliza wamu era nga abantu bano bali of great importance to community gye bawangalira, but transforming the society nga bayitamu ebyo bye bakola ebyenjawulo. So mu nsi ez'enjawulo zentambuddemu nsisinkana abakulembeze b'Abannayuganda mu nsi ezo. Fortunately this time round omukyalo ono yazze mu Uganda era nga interview eno tugikoledde Kampala wano wetuli mu ggwanga Uganda. Tugenda kuba tutunulira ebintu bingi nnyo biweetaaga okumanya gwe munnayuganda awangalira mu America naawe munnayuganda ali mu Uganda ng'osanga oyagala okgendako mu America. Gwendese tagaba visa naye ajja kunnyonnyola okusoomooza ne bye weetaaga ne by'olina okukola ebikwetaagisa na butya tomanya naye tagaba visa. Nkinnyonnyola kino ku ntandikwa kwennyini mumanyi okkuba essimu nga interview eri ibula omukyalo oli gwe waleeta njagala kgenda mu America nkozesezza lulimi Luganda osobola n'okurevisitinga interview n'emyaka gyonna tagaba visa takola ku embassy ya Uganda, embassy ya America mu Uganda oba embassy ya Uganda mu America sijja akola. So yembozi gye tugenda okuba tutunulira ebintu bingi nnyo lunaku lwaleero. Tukwanirizaako NALONGO ojja kukkiriza nku addressing nga NALONGO oba nku addressing nga mukyala Susan ku lw'okwanguyirwa. Tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Nsanyusa okubalaba mwenna abandaba. Njagala kwebaza timu ya Ibra. Thank you. Nga bw'abagambye amannya ne gye nsibuka Susan NALONGO Gakwavu. Naye nsanyuse nnyo okuba nti abantu tebatera kumpita NALONGO. Naye mpulira ate ng'erinnya lya kitiibwa. Nnyo. Si bonna nti bannaLongo. Bwe kiri. Ya nga mbeera California mu America nga nze presidenti w'Abannayuganda mu California. Yes sebo. Okay, tukwanirizaako twesimye okubeera naawe ku mukutu kuno. Of course to make this clear olulimi Oluganda bwe luba lukukalubirizaamuko osobola okuteekamuko Oluzungu olutali lugumu nnyo naye ng'osobola okuluteekamu because kyetwebaliza Katonda nti abamu ku abasinga okutulaba ku mukutu guno Oluzungu oluli basic baluwulira era balwogera era balutegeera era bagoberera nnyo. Tukyebaliza Katonda ekyo. So mukyala Susan, briefly nja kubuuza ekibuuzo nga kiri a bit funny but interesting. Wakomyewo okukola ki mu Uganda? Wazze kukola ki? Uganda waffe nzija okukyala, nzija okulaba baganda bange, nzija okulaba bazadde bange, ate n'ekirala nina organization wano eyamba abaana abalina disability ez'enjawulo naye nga ffe tufokasinga ku autism. So nteera okujja ne visiting abaana abo n'endaba abazadde baabwe nembazaamu amaanyi nendaba we batuuse nendaba ne gavumenti byeyinza otuyambako ku baana abo. Gavumenti ki eya America eya Uganda? Eya Uganda sebo. Thank you. Mpozi okulambululirako abatulaba obulwadde bwa autism oyinza bunnyonnyola otya eri omuntu ayinza okuba nga awulira ekigambo ekyo for the first time n'oyo azze akiwulira naye nga tafunangako mukisa gumunnyonnyola kitegeeza ki? Autism bulwadde
tetumanyi kireeta autism ate as we speak tetumanyi kigiwonya. Tujja tutundire nnyo obubonero. Yes. Kati mbadde nkujjira nti autism omwana azaalibwa ng'abaana abalala bonna. Naye otandika okulaba sayinzi z'abaana abo nga batuuse myaka ng'ebiri. Omwana atandika okubeera nga tali nga baana abalala kati ng'abazadde abayina abaana nga bana naye naafunamu omwana ng'oyo atera okulaba omwana oyo nga wanjawulo. Abamu babategeera ku myaka ebiri kubanga omwana atandika okulaga sayinzi okwogera ku myezi nga 14 omwaka gumu n'emyezi ng'ebiri oba esatu naye kati abaana abo abasinga baba tebalina sayini yonna yakwogera. Ate ng'ebbanga bwe ligenderera. Ng'ebbanga bwe ligenderera abalala babeera ne shy nga tasobola kutunuulira bw'ati kwegamba kati nga mu nsi z'ebweru abaana abo babalaba bukyali olwa tekinologi ffe gye tutayina wano. Ate autism tuzze nga tulaba nti mu Africa autism tebakimanyi bakitwala nti omwana oba bamuloga omwana oba mizimu. Abamu bagamba n'ogamba nti aluddewo okwogera ajja kwogera mu maaso eyo. Exactly. Kuba waliwo omukwano gwange omu yagamba nti nange nayogera late so n'omwana wange ajja kwogera. So eyo confusion nejja nti tebategera what is autism. Naye kakati ffe abaafuna omukisa neŋŋenda ebweru nenesanga nga byebyo nkolamu nalaba nti no bano abaana tubayina eka naye lwakuba tetumanyi ki kye tusobola obbayita. So kwe kujja eno nensanga bazadde mikwano gyange abamu nembagamba mumanyi buno obulwadde bwe buti ne bwe buti abaana bano tusobola obbayamba bwe tuti kwegamba n'oba encouraginga n'obalaga kye balina okukola kubanga tewali ddagala. So okujjako therapy gw'oyinza okuwa omwana oyo kati kaŋŋambe ng'abatayogera tufuna ba speech therapy therapist tufuna occupational therapist kwegamba ne physical therapist so ne babayamba ne tucreatingako n'embeera nti bano abaana they are part of the community, they are part of the society, they are citizens of Uganda, so they need to be known. Tuyina okutegeera nti bano abaana gye bali. So bwe tutegeera nti bano abaana gye bali tubakoledde ki nga government oba nga ministry ya education bano abaana. So I believe nti bwe tumala okutegeera identifying ensonga oba ekizibu then tuba tumanyi how we can handle it kubanga basinga abazadde they don't know how to handle these children kubanga tebamanyi tugenda kubajjanjaba tutya. Tewaliwo masomero gali awo, tewaliwo malwaliro. Of course amalwaliro gye gali eddagala lyabwe. So bye byonna n'osanga nti kibadde nnyo kizibu not Uganda yokka but as Africa yonna. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tulina omukyala NALONGO SUZAN Gakwavu muna Uganda awangalira mitala w'amayanja mu America era nga ye mukulembeze wa bannayuganda abawangalira mu California. Bannayuganda abawangalira mu California abawerera ddala mbatumiddeko nnyo mu biti ebyenjawulo mu mirimu egy'enjawulo gye mukola n'ebyo bye mutuusizzaako emikono okukyusa society e Kampala eno gye mwatuleka n'okukyusa society awe muwangalira currently bwe mufuna ekyokulya ne mugabanyako naabwe bwe mwaleka eno ebitatambula bulungi. Tuli powered by Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza. Basa abazemaali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka era nga bano bakugamba nti omusuubuzi awangalire Uganda awangalire China company erimu egenda okuyamba ku clearing, shipping and forwarding eriemu ya Sun Cargo Shipping Company. Atenga omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala anoonya okukyusa obulamu bwo ng'oyita mu kukola emirimu emirungi. Nkugamba nti weekwate company emanyiddwa nga Almeredian Ventures Limited esangibwa awo Ntinda nga wakava ku Hardware World nga bano bakutwala kuba kyeyo ekkata. Era bano bali certified by the Ministry of Gender, Labour and Social Development yabawa license oba olukusa olubakkiriza okunoonyeza bannayuganda emirimu ekkata.
tonkubira simu ng'okaaba nti babadde bantwala Zambia oba Namibia. I've been so clear. Bakutwala kata. If it is not kata, totawaana. Mukyala Susan, njagala tutunuulire organization yo mwoyita okudduukirira abaana abalina obulwadde bwa autism bagiyita batya? Era mulimu baana bameka sofa? Era yatandika mwaka ki? Organization bagiyita New Life Autism Foundation. Okay. Twatandika mu 2015. Twali Entinda Ministers Village. Twatandika nga turentinga ennyumba nga sinene bisenge bina. Naye nga tugezaako okulaba nti tukola awareness. You know, awareness kubanga ekintu kino bantu batono nnyo abali bakitegeera. Ne tuvaayo abaana bagenda beeyongera. Ne tugenda e Munyonyo. Twali tufunye nga space nene. Abaana bwe beeyongera. Kakati COVID bwe yajja. Definitely ne tuggalawo. Kubanga era tuba turentinga tetunabaggula. So kati ne tubeera nga abaana bano tubayambira mu maka gaabwe gye bali. Gye musinziire no nibaweereza obuyambi. Ne nsinzira mu America ne mbaweereza obuyambi. Ne mpeereza waliwo omukyala wano bamuyita Cynthia. Tukola naye. Ate logenda na visiting abaana. Nina basista bange wano. Wane Bugoloobi ejjinja bagenda ne bavisiting abaana abo ayina kyabatwalidde nga naddala mu COVID bibadde bizibu nnyo nga bwe mumanyi abantu tebakola tewali ssente. Nalongo oli mu baana bameka? Right now twagenda okuggala nga tulina abaana 18 naye nga ekitu twandibale tufuna bangi naye nga we babeera si wanene naye twafuna omukisa okubanga twagala okwogera ne Parliament. Tubalaga abaana bano nti gye bali, tubalage nti abaana bano beetaaga obuyambi. So ne tufuna omukisa mu 2020 ne tugenda mu Parliament, ne tupetitioninga, ne tufuna time ne mukyala Kadaga, the former speaker. N'atuwuliriza bulungi nnyo, n'alaba nga ensonga eno nkulu, era gavumenti erina ogitunulamu. Naye ekiseera ne kituuka ate COVID nejja. So tetwafuna budde bulala naye nga tukyasuubira nti very soon gavumenti erina kyegenda okukola ku baana abo. Tutunuulire support gy'owa abaana bano abalwadde ba autism ejja in what format? You give them liquid money, you give them clothes, you give them obawachi exactly? What do you do to them? Abaana bano mbawa sente si kikulu nnyo naye of course ne baba beetaaga ba therapist sente therapist abo tubasasula. You hire them ne mubaweereza? Exactly, ne bagendayo ne basesinga abaana bano ne babatunuulira era ne babagoberera okulaba nti every after 2 months bagenda ne bakyalayo. Then n'ekirala kwegamba ekyokuba nti therapy eyo golaba mulimu speech nga bwe nagambye mulimu physical mulimu ne occupational. So ne tusanga nga physical nayo yo beetaaga exercise. Ne tufunayo nga yoga ezo zibayamba nnyo. Ne emunyonyo nga tubatwalako ne ku beach ne batunuulira ne batambula exercise. So tubayamba mu bintu ebyo naye n'ekirala ekinene nnyo abazadde bawummula nnyo bwe bamanya nti bano abaana balina we bali kubanga abazadde abasinga bano abaana okubeera nabo mu nnyumba kibatawaanyiza nnyo. Naddala abazadde abakyala abamu abaami babalekawo kubanga balaba nti abaana bano kizibu eri gye bali. So n'osanga nga maama atawaana n'omwana ono ate ayina abalala. Kati nze ekirowoozo kyange of course Mukama bw'anaatuyamba ne tufuna ssente ne tufuna tulowooza okuzimba center ya autism mu Uganda. Ne tuba nti abaana bana list bayina base. Right now tetulina base wonna we tusinziira. Thank you. Njagala tutunuulire ebitugoya ng'abaddugavu bingi. Era bw'oba otunuulidde UN bayina entuula nga ziri specific batunuulidde mwana wa Africa. Ebitusumbuwa bingi. Omuli kookolo w'ebika ebyenjawulo. Omuli akawuka akaleeta mukenenya. Omuli
ensoma embi, okulya, okunywa, n'obulemu obw'enjawulo, ku mitendera egy'enjawulo, bingi ebitusumbuwa ng'abaddugavu oba ng'omwana w'Omufirika. Nalongo, abatulaba baagala kumanya lwaki mu buweereza bwo eri community nga Uganda okutwaliza wamu watunuulira bulwadde bwa autism ku bitusumbuwa ebingi ng'abaddugavu. Omanye ekibuuzo ekyo ekibuuzo kirungi nnyo kubanga abantu abasinga Bible egamba nti my people perish due to lack of knowledge. So abantu abasinga it's knowledge that we lack. Naye Mukama bw'akuwa ekisa n'obeera mu ekyo Mukama kyakuyiseemu kubanga we are so many people tukola ebintu ebyenjawulo. Oli mu social media, omulala ali mu ddwaliro, omulala is a teacher, omulala is a special teacher. Kati nganze I think one of the things kyesiteera kwogera nnyo nayina sister wange yafa nga ndi muto, yali second born waffe, naye mu kukula kwegamba ogenda n'olaba nga bwe nagambye obulwadde buno tebabumanyi. So ne maama wange ne taata wange baali tebamanyi bulwadde obwo ku mwana oyo. Naye nze okubeera nti nali around them ne mbeera nga ndaba obulwadde si musujja si ki, ne weebuuza kino kiki naye nga tomanyi. So bwe nafuna eventually my sister passed on. And one of the things is lack of medication, lack of information, lack of knowing what exactly it is. So when I took mu America, kubanga ndoza nayina ensigo eyo, nesanga ndi mu autism. Kati mala nange nali sigimanyi. Naye mala okutunuulira abaana bano benkolamu, nendabira ddala nga kye kifaananyi kya my sister. And definitely I had to do a difference. I had to think nengamba naye bano abaana balabika gye bali e Uganda. Kwegamba bwe najja wano e Uganda, nensanga abazadde. Kwegamba kino kyali divine. Bw'okigamba omuntu ayinza obutakitegeera. But like I said, if you find your purpose, it's so easy to work on it. So purpose is very important. Kwegamba ffenna bwe tumanya ekintu kye tuli, like what are you good at? Kati gwe you're good at. Amaanyi g'omuntu wegali, the strength. The strength. So no manya nti you have identified your strength. Life becomes so easy. Even n'okuyamba abantu, even a leadership. Some of people bali mu leadership naye nga tebamanyi what leadership is. But being a leader, you need to be a servant. You need to serve your people. Not only your people, but you need to serve the world. Tuwulira ne tugamba nti we need to leave this world a better place than the way we found it. So how are you going to do it, without you identifying your purpose? Kati nze manya nkulaba bwe nti nenda banga wamala dog finding your purpose. But this is a call for everyone. I believe as leaders, we are, called to make a difference in our capacity. And we have that strength. So for me, getting into autism was part of my purpose. And nkulaze nti olw'okuba nti ensigo eyo yandimu kwegamba yakula nga bwenkula nayo mweri ate nembeera nga ngenda mu bifo ddala ebirimu ekyo ekintu kye ngenda okukola. So nesifunamu buzibu nendaba nti kati Uganda lacks so much information about autism. Nene nesanga nga nina, as Africans you said, tuli banji, tuina bana Kenya, tuina Nigeria, tuina Ghana. So netufuna omukisa okuba ntino abatono twaforming ekibiina kye bayita Pan-Africa Conference on Autism. It's called PACA. Twachi forming in 2019. Bachita bata? Pan-African, it's PACA, Pan-African, Conference on Autism. Muturawa. Okay, tuli mu America nenga fena tuli ba Africans. Wow, that's so we came together. We identified the cause and the problem. The cause partly is we are not talking about this. There is a lot of a stigma when it comes to autism. Kati tugamba ate abamu kwabo bazadde mu America balina abaana abo ne bagamba tulina okwekolamu omulimu nga Africans.
So conference yaffe yasooka yali Nairobi in 2019. Yeah. And we were over 23 countries. I represented Uganda with my New Life Autism Foundation. Ne tubeera so excited. First time over 23 countries. Ne tugamba nti kati next one, it's going to be in Ghana. So again, that was in 2020. We didn't do it because of COVID. Yeah. Yeah. Nayenga, chenjagala okulaga nti knowledge is power. Information is power. So when we come together as a people, when we come together as Africans, we can do much better and make this continent a better place. Tuli ku Extra Digest mugoba Ensonga. Omuchala gwe tuli naye, of course, tutunulira bintu bingi nnyo. Like I told you before, nti abantu bano betuleeta ku mukutu guno, there is a purpose as to why tubakyaza. Yeah. Tetuleeta bantu just kumala biseera nakulira budde nakulira datawo, because over 25 millions Ugandans are living across the globe. Mulaba omukutu guno mu budde obw'enjawulo depending on the time zone. So tuvaluinga nnyo time yammwe, tuvaluinga nnyo obudde bwammwe, tubavaluinga nammwe ng'abantu, kwe kubaleetera abantu bano. Oyinza okuba nga oli muzadde, oli guardian relative oba brother oba sister, ng'olinayo muganda wo ng'alina obulwadde buno bwe twogerako, naye ng'obadde onoonya where to get the right information oba basic knowledge about autism. So alhamdulillah, Allah ageze bulungi nnyo ne tuleeta omuntu ategeera ku ekyo ky'obadde tomanyi oba ng'obadde okimanyi naye nga tolina wakutandikira. So nkugamba ekintu kiri kimu nti kalira emboozi egende mu maaso. Nga tuvuddeyo eyo Nalongo ku issue ya autism, njagala tutunuulire saa tugende nnyo kiwanvu ng'abantu tebategedde Nalongo yaani, bamuzaala wa muwala waani. Basically ebitone bye bikukwatako ovoti e Uganda okugenda mu America, briefly. Yanga bwe nagambye amanya Susan Nalongo Gakwavu ye kitange. Wow. Banzaala Namutamba Mityana Bodde Ribot. Nze ndi waawo mu Kiyinda. Mu bakatuli kyawo ndabawo. Ate ndi so proud okubanga ndi nzaalwa ya Namutamba. That's very good. Kubanga Namutamba eyo nakula nga bagiyita land of wonders. Naye nga sitegeera lwaki. Beside the revival, tumanyiddwa ng'abantu aba revival, tuli balokole nnyo, tuli tumutendereze. Very good. Njagala nnyo Mukama. Era Namutamba yampa very, very good foundation. Yes, yeah. So nenkulirayo nensomera mu Namutamba Demonstration School, one of the best schools then. And I tried to actually one of the best colleges in the country, Namutamba Teachers Training College. Tendeka basomesa ba primary. Yes, primary abamu bajja wano. Tulina abantu bangi nnyo abayitireyo. We had people who were on radio, we had people, ambassadors, ministers from Namutamba. So we are very great people. Very good. I am very so proud of Namutamba, and that's where I come from. Yes. Tata jali mulamu ne mama. Tata jali mulamu nebaza Mukama. Tata ali mu America kati wenjogerera. Very good. Akuze. Namutwala bamujjanjabe. Mama jali naye akuze. Nenga bona Mukama kyabakuumye era nebaza nnyo Mukama olw'abazadde bange. So tunyonyodde wasomera ku demonstration Namutamba. Yes. Bw'ovaawo secondary n'ogendawo? Nengenda Mengo. Kampala. Okay. Nensoma. Nenvaawo. Nagenda koko ne Rwanda. Then nenkomawo. Kati naviira wano ogenda mu America. Rwanda wali ogenze kukola ki? Rwanda nali ngenze kulaba families. Oh, that's good. Yes. So bw'okomawo wano n'oteekateeka okugenda mu America. Kyali kirooto kyo? Waliwo yakukwata ku mukono? Wakuba green card? Kyali kitya? Kanjogere ku kintu ekyo actually ekyogenda mu America, ebibuuzo by'obuziza bikulu nnyo. Era nabaddeko ku TV emu last week. Era kwabaddeko ebibuuzo byabadde bingi, abantu beebuuza ogenda otya mu America. Abalala beebuuza, era nsanyuse nnyo bw'oyogedde ku kya visa, kuba nze sigaba visa.
abantu badde bambuuza ku radio kati visa tuzifunye tutya oyinza tuyamba otya naye nabo ne mbaddamu but nabeera awo bwe nakula ne nfuna omukisa ne mbeerako ne Princess Elizabeth Bagaya of Toro. Salute. And I really thank God for her. She's been my mentor, she still is. Era yankwata ku mukono nze saatawaana nnyo. I think she saw the potential that was in me and she believed in me. Era visa yange teyantawaanya nagenda naye ku embassy nali sirina invitation nali sirina nalina address gyendaga so kino nkigamba eri abannayuganda baliwa n'abaana bangi baagala okgenda America balowooza nti okubeera ne ssente nnyingi okubeera n'ebiki byebikutwala mu America era nabadde mbagamba nti it's an opportunity you can get. So opportunity eyo eyinza okujja mu ngeri nnyingi nnyo ng'eyange bwe yajja nengenda mu America tekyansaba ssente nnyingi tekyansaba kinene it took that lady eyanyamba yankwata ku mukono n'agamba genda mu America genda okole bino na bino naye yaŋŋamba ekintu kimu bwe kiti era sobola kyerabira yaŋŋamba teweerabira gye wava. That was a good message. It was a good message. Yeah. And if every time I speak about it nkyogerako abantu abasinga batuuka gye ebweru ne beerabira gye bava. Princess Bagaya ono akutwalira in what capacity? Were you a cousin, nephew, daughter, sister? Wali abaana ababeera mu lubiri eyo wali ki? Wali mutuluba ki? Nali mutuluba ntino yayina omu ku bakozi be nga kazini wange. Wow. So kati nabeerangako naye namukolerako emirimu nabeera naye yatambulanga nensigala waka nga personal secretary oba ng'omwana ne muyamba amasimu nengakwata kati nengenda nga agenza okukyala ng'abalala naye nesanga nsigaddeyo opportunity yajja nensigalayo nenkola nenfuna obutuuze ndi mu America dual citizenship. So but again bottom line si anakututte. Bottom line is don't forget where you come from. Ne bwabanga muzungu yakututte ne bwabanga it's winning a green card but tetwerabira gye tuva bannange kikulu nnyo teri muntu agenda twagalira nsi yaffe oba Africa as a continent better than you twagala nnyo okutunulira abazungu abo era nze nebaza nnyo Mukama nti yampa amaaso agalaba ewala nengamba okay if I'm in this how can I implement it in my children. Sabagambe nyina abaana basatu. Wow, that's very good. Omukulu ali 13 abalongo bali 11 era bonna balenzi. Very good. Very proud mother of 3 boys. And one of the things is you can't it has to begin with you. It has to begin in your family. Yeah. So you can be able to impact other people. So abana bangabo bato, but they're very, very, impacted by what I do. And they always push me to do more. So, kino nakyo kiri eri abazadde. As we raise our children, tuleke kuba tunuuliza mu ssomero lyokka, the knowledge in school, but also what are you going to do to the community? What are you going to do in your community? Sabana bange balaba, nga mama agende Uganda, they know about my foundation. They support me so much. As much as they're still young, but there's that energy they give me, and it pushes me to do more. Bana bato bazanya nnyo basketball. Era abalongo abo bali batandise okukola their own branding. So that at time we took an overlete Uganda, they go and look at, empower those schools. Sports is very important, that we should empower our children to be in sports. It's one of the best thing that disciplines children. You identify any sport they love and just support them. So, kwegamba ebintu ebyo byajja be making the woman I am today. It's not one thing, but it's Bible egamba from glory to glory. So otandikira wano, mu leadership, oba mu being a mother, being a wife or wherever it is, and then you become even more. Okay,
Tuli ku Extra Digest mugoba Ensonga. Tulina omukyala atukyaliddeko olwaleero, mukyala Suzan Gakwavu Nalongo, ng'ono ye president wa bannayuganda bawangalire California. Tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road, Abu Dhabi, UAE, batendeka ba baristas era nga ne Kampala bagudde wetabye najja nankumbi ku sterawo. Jangu bakutendeke bakufunire n'omulimu era nga aliyo yenna either oli wa senior 4, senior 6 oba degree oba diploma osobola okujja ne bakutendeka buli kimu ekitambula bulungi nnyo. Bwemala okutendeka you qualify okukola mu restaurants ziri approved ne body edukanya hotels and restaurants across the whole world. So kitegeeza oli wakabi era otukanye n'omutindo. Njagala tutunuulire tutambulira mu bulamu bw'okwe tujja kudda ku issue ya America naye kino njala soke tukijjewo. Tutambulira mu bulamu bw'okulemererwa ng'abantu, tutambulira mu bulamu bw'okwekubagiza ng'abantu. Njogerera nnyo Abafirika because I'm an African. Yes. Nzaaliddwa mu Uganda, kulidde mu Uganda, abaana bange bannayuganda, tuli bannayuganda. Kyekyo. Naye Abafirika oba langi enzirugavu eno tulina we tweteeka. Tulina embeera eno ya tekisoboka, sijja kusobola. Then bwe kituuka ku bakyala, anaabakirabye obubi onsonyiwa in advance. Hanze ndi mukyala. Anti abakyala kwegamba ne bakugamba nti case in point nti omukyala so and so ali ku kakiiko akalwana ennyo okuyiiya eddagala eryawonya obulwadde bwe buti. Then nosanga mwannyinaffe omulungi ng'ali katugambe katakale waffe Emityana. Amugaa nti naye waitooza anti bannange ffe abakyala. Kyekikusobosezza okuba nti oli so strong and powerful, noteeza mabega, noteekubagiza, nobeera ng'ogenda mu maaso nga oyogeza maanyi, si amaanyi agatiisatiisa, amaanyi agawogera ekintu mu butuufu bwakyo. Kiki ekikufudde ow'enjawulo? Oba ekyo nkiddemu ntya naye era nja kuddayo mabega. The driving factor evaawa, driving force evaawa. I think drive force eva to who I am. Nze ng'omuntu. You see, problem gye tutawaana nayo. Njogera nnyo ebintu bya Bible kubanga ngisoma nnyo. That is very good to quote the whole Bible. Kwegamba omanyi Bible egamba nti when you know who you are in Christ, kati goli musiraamu. Yeah. Omanyi obusiraamu kye bugamba. Kati nze mmanyi Kristo. Very good. Kati Bible egamba when you have to know who you are in Christ. Kati bw'omala okutegeera ky'oli mu Katonda, ebintu bino ebirala byonna bibanga ebitakutiisa. Kubanga kati Bible eyo mu Genesis, Katonda bwe yali atonda ensi yagamba I've given you authority over everything on the earth. Obuyinza. Si muntu yatuwa buyinza naye Katonda yatuwa obuyinza. Bwe kiri. Ago mazima era ekyo kintu it has driven me. N'ekirala ekinyamba era Bible negamba nti we can do all things through Christ who strengthens us. Kati amaanyi ago golaba era gali mu Kristo. Amaanyi ago tewali walala wengajja. Kuba bw'olaba ebintu byenkola olunsi nange nganze omukyala ebintu ebimu by'abaami naye olwokubanga Bible tetugamba nti baami etugamba ffenna abantu because tuli mu kifaananyi kya Katonda. Then nengamba, you know what, Susan, I have no excuse. I have to do this. So emabegaawo bampadde award in South Africa, Global African Award. Nali sigenda nko Africa, I mean South Africa. Kwegamba bwe nalaba eyo award neninya ennyonyi nengenda mu South Africa nendaba ebitiibwa byonna. Kwegamba it's not by power, it's not by anything, it's not even by education, but God's power. Kubanga Katonda yatuwa amaanyi ago okukola ebintu byonna. Era Katonda yaturecognizing eyo. Naye Katonda omukyala ali mu diaspora, alabirira abaana bano, ate she's a leader in her community. So ebintu ebyo ng'abakyala, as African women, I think we have to rise up beyond what we think. Ekirala
we have to change the narrative. Ebintu bino byonna byolaba bye tukuliramu nti oba eddiini egamba bino nti oba obuwanga bugamba bino tulina okukyusa narrative. Teri muntu agenda kukyusa narrative ya Africa nga siffe ba Africa. You're right. Thank you. Yes. Okay. Of course, wewanabaawo ekiba kikukosezza mu program eno londamu ebirungi ebibi bireke. Normally ntera okubagamba nti program zaffe zino tutwala 45 to an hour. It is so absurd nti ekintu kibeera kya 1 minute ne kikuba by'omutwe n'onyiiga n'otalya mmere ate ng'ebirala bibadde birungi. Centeringa nnyo ku birungi. It is the only way we are going to prosper mu bulamu bw'ensi buno. Bw'obanga olaba ekintu si kirungi lwaki okimalirako obudde? Noonya ekirungi ekiri mu Ibra, noonya ekirungi ekiri mu Susan, noonya ekirungi ekiri mu Extra Digest mu Goba Nsonga. Then buno obuli peti obunafu. Close your ears, close your eyes, buteeke litobofaako. That is the only way we tugenda okubanga tugenda mu maaso. Amerika eno bw'omuyingira n'akusanyusa n'akulabikira bulungi n'osigalayo. Wasigalayo okola ki? Kansooka okwebaza ku kintu kyoyogedde nti mu bibi byonna tunulamu ekirungi kimu. Very, very important, and that's how we can prosper. Thank you. That's how we can make this world a better place. Era nakyogeddeko kubanga omanyi kati bw'ogenda mu America oba kanjogere ku Uganda yennyini eno ebintu ebirimu obiraba obukulembeze bwa wano obulaba obeera wano naye kati Ibra gwe mundaba mu kulabako ogoberera nnyo ebibi oba ogoberera ebirungi? Ntunulira nnyo ebirungi ebimpisaawo. Exactly. Because ebbanga lyengenda okumala ku nsi ttono nnyo ku lyengenda okumala nga ngenze w'omutonzi. Extra Digest Mugoba Nsonga. That is ku www.youtube/Extra Digest Mugoba Nsonga. Mukyala Susan nga tuva ku nsonga eyo ey'abakyala oba ey'abaana b'obuwala. Abaana b'obuwala abali mutulaba n'abakyala oyinza bawa bubaka ki ku nsonga eyo? Ey'obutenyooma, obuteesaasira, okubanga bali focused ate nga bakola bagenda mu maaso nga tebalindiridde muntu wanjawulo okuvaayo kuba upliftinga. Actually abaana kye naliyogedde bo beezuule kye bali. Kintu kikulu nnyo kubanga bw'omala okwezuula ky'oli naddala ffe abakyala twagala nnyo kampani okwekamfatinga mu kintu ekyo n'obeera mu kampani ya banno naye nga tumanyi ky'oli so bajja kuvuga bajja kuwulira ekyokukola naye ekirala tuyina we have to empower each other. Women empowerment is very important. Nendaba mukyala munnange nga strugglinga ne musembeza ne mu encouraginga ne muyambako, you know, creating time for each other. You know, the sisterhood is very, very important. You can even go out for coffee, you encourage, you listen. Nogana yembere no joli moyinzo jivamu boti ne boti. So that's what women empowerment is all about. Empower each other, support each other the way you can, not just because, you know, you're what. Naye nebigambo bino bitunyumya. Biyamba abantu okutegeera nti omanyi ebigambo by'omukyala byeŋŋambe by'amaanyi lwaki sikyusaamu lwaki sikola kino, you know, lwaki ate always aspire to be more. Okitegeera buli lwa you are aspiring, you know, tosobola kusigala bw'obadde. Njagala tutunulire ekyo kyazzeemu luvannyuma but nabadde mbuuzizza bw'osigala mu America wasigala okolayo ki? Kati mu America nasigala first of all netandika okukola ng'abalala n'okuba ebyeyo byonna bye tukola ekiseera ne kituuka ne nfuna empapula zange ne nsettlinga ne nfuna omwami ne nzija e Uganda ne nkola embaga ennungi ne nzirayo ne nzaala abaana bange ne nsoma ne ngenda mu autism. Wabanguka muki oba wakuguka muki? Nakuguka mu behavior mu bino ebya therapist, ebya behavior therapist or behavior technician era nga birimu abaana abo aba autism. So awo wenkugukira nkolera ekitongole kye bayita Creative Steps ne Ularia Foundation, then ne nkolako ne mu group homes ez'abaana abo. You know, tubafunira amayumba ne babeeramu
government nebasasula kati abaana abo tubakuumira omwo abali 18 and above si bato bw'oba 18 and above tubateeka mu programs abazadde abatabasobola gavumenti nebawa we babeera tubakuumirawo netubakuumira mu mayumba gaabwe ago ga group homes netubakuumira ne mu zidde programs zaabwe so awo wenkolera my focus is on autism then nebino ebijja bya leadership ebya organization yaffe ng'ey'Abannayuganda naye n'ebirala n'okwagala abantu ba Katonda n'obuulira enjiri n'enjiri nayo njibuulira ssebo. Obuulira enjiri? Yes. Osanze buzibu ki mu kubuulira enjiri? Siyina buzibu bwe nsanze. Wenyumiriza ki mu kubuulira enjiri? Nenyumiriza nti buli lw'obuulira omuntu amazima obeera w'amazima mu ggwe. Okay. Njagala tutunuulire of course tujja crossinga tuveeko eyo omwami ali atya? Omwami mulungi naye ali mu America. Munnayuganda? Munnayuganda. Tumutumiddeko. Abaana bo bamanyi Oluganda? Si bulungi baluwulira ne tebasobola ddogera. Okay. Naye nga basobola okuwulira nti Oluganda balwawula ku nnimi endala? Bulungi nnyo era baba baŋŋamba mu talking Luganda ne ŋŋamba yes. Njala tutunuulire the other side ey'obukulembeze. Oyingira otya obukulembeze buno bw'okukulira bannayuganda mu California? Tusooke tutunuulire obyenyigiramu otya the first time? The first time kaŋŋambe nti kyalinga si kirooto but nawulira nti of course leadership comes from above, of course, but not only having the title of the president of the community, we always serve our people. So if you're serving people, then you're a leader. Yeah. Ate n'ekirala n'abaana bange be nali nkuzandera, I'm their leader. Kati ekiseera kyatuuka ne wabeerawo okulonda ne ŋŋamba naye lwaki siyimirirawo. Waliwo omwami omu yajja n'antuukira bamuyita Haruna n'aŋŋamba nti naye njagala kwesimbawo, njagala obeere vice wange. Kati nenkirowoozaako n'emikwano gyange naye nendaba ne ŋŋana naye omanyi nsobola okubeera independent ng'omukyala. That was in 2015. Nenyingira mu campaign zange. Campaign nazikolera literally omwezi gumu kitundu. But it was very exciting and it empowered me so much. Saayitamu kubeera president naye namanya nti next term after 2 years. Omulundi ogwasooka tewawangula? Saawangula. Wali wakumeka mu race? Nali wakubiri. Nali w'amaanyi nnyo. Mu race mwalimu bameka? Twalimu abantu 3. Ku kifo ky'obwa president? Abaami 2 nze omukyala omu. So n'obeera wakubiri? Nembeera wakubiri naye nze nzikiriza nti nawangula naye nga bw'omanyi ebiva mu kulonda obikkiriza. Obikkiriza n'ogamba nti oba banzibye oba tebanzibye. Ennonda yammwe eyo ebeera etya? Ennonda eyo ya ballot box nayo? Yes. Bakatiikinga n'akasuulamu? Obeera ne vice ne treasurer ne secretary. So bw'olaba Suzan otiikinga treasurer, secretary n'otiikinga. Okay. So kati bwe twakola bwe tutyo nenvaamu bwe ntyo nga siwangudde naye era nasigala nsavinga community yange. Naye naleetawo embeera kwegamba eyatusanyusa ffenna neyasanyusa abakyala. Kye nabadde nkugamba nti mwalimu abakyala bangi n'abaana ab'obuwala abali bava mu community nga tebakyayagala. Naye bwe balaba ng'omukyala ayimirire ne bagamba we have to support her. Era nafuna support nene, excitement ezaaliwo, ne ngamba wow, this is good. I can still pursue it. Bw'oba ojjukira roughly campaign zaakumalako mitwalo emeka egya ddoola oba miliyoni emeka eza ddoola? Tewaali wadde n'ekikumi. Tekisoboka? Yes. Byali bya Mukama Katonda? Byonna n'abantu. Kubanga kati olaba okulonda wali olina okubeera mmemba w'ekibiina ekyo. Ng'ate okubeera mmemba kekakwakuliza akasooka? Yes. Kekakwakuliza akasooka ng'olina okusasula $20 mwezi mutaano okufuuka mmemba. Kati ekintu ekirala ekyansanyusa abantu bangi abaali tebaagala bajja okusasula $25 ezo basobole okunnonda. Specifically nga bazze ku lulwo? Ku lwange ngenda kusasula $25 ezo nonde Suzan. Nonde omukyalo oyo. Kubanga was something new. In the community, baite bafunanga ko leader mukyala, president mukyala. So
kyansanyusa nnyo tinaleeta abantu okwenyigira mu kulonda kyandaga nti every time you rise up waliyo abantu abakusupportinga ate tosobola kitegeera until you step up and speak out. So twakola sente nyingi mu kiseera ekyo ekibiina ekyo tekizikolangako ng'omutwalo nga gumu agwo gwonna gwali gw'abantu abazze okulonda Susan okiraba. So okomawo ddi okuddamu okwesimbawo? Nkomawo mu 2018. Ekisanja kyammwe kiba kya myaka ebiri. So ekisanja bwe kyaggwako n'okomawo? Ekisanja kyaggwako ne ŋŋamba kakati teri ayinza kunvuganya mulala. Kwegamba naye ndaba nti olwa campaign ze nakola luli nendabira ddala nga you know what abantu beetegese Susan kujja nga tewalina campaign. Mu kulaba okukwo olowooza baakulonda lwakuba nti waggwa ku luli baakulonda nga consolation, baakulonda lwa busobozi, baakulonda kubanga nti oli mukyala? Kwezo factor ki kyekyasinze okulonza ku luno olwaddako lwe wayitamu? Kati no kankubuulire ekintu ekyo campaign y'okubiri yali nzibu nnyo n'okusinga eyasooka. Kubanga olaba bw'ozibula abantu amaaso ndowooza bonna batandika okulaba ebintu differently. Kati campaign eno eya 2018 nagijjamu nga mmanyi tewali buzibu. Susan bamumanyi yakola campaign ye, abantu abamu banyiga n'okunyiga Susan bamubba akalulu tetugenda kudda naye campaign zino zaali very intense eza 2018. Kati awo ne muyingiramu division. Ono Munyarwanda, ono Munyankole, ono okitegeera kati buli kintu bwe kituukamu ebintu babireetamu amawanga. Ebintu by'amawanga byantama. Kaakati awo obuzibu bwe bwajjira ne bumakinga campaign eno okuba very very hard. Wenamanyira nti leadership comes from above. So mu bintu byombuuzizaawo tebampa nti lwakuba nti ndi mukyala naye bampa olw'okubanga nze nali omutuufu, nali nyina ebisaanyizo. Ate n'ekirala omanyi Mukama bw'aba akulonze naye campaign eyo yali mbi nnyo. Era bwe nayitamu ne twedividinga openly ne bagamba oyo wa NRM oli wa NUP, bano Baganda, bano Banyankole, bano Banyarwanda, ebintu ne byonoonekera ddala. Abantu bakyankalana ne mweyawulamu nti ne bijjamu ebyebibiina. Bwe mwali mwesimbawo ebibiina bino tebyaliwo? Tebyaliwo nnyo naye amazima tebyaliwo. Simanyi sitaani gye yava. Ebintu ne bibeera bubi nnyo naye nga bwe nagambye nze nasigala ku mulamwa gwa community. Oli wa kibiina kiggwe? Ekyaki? Ekyebyobufuzi. Ekyawana e Uganda oba ojja kutubuulira eky'Amerika otubuulire n'ekyawano. Oli wa Republican oli wa Democrat mu America? Ndi wa Democrat. Ate Kampala oli waki? Kampala nze mpagira government eriwo. Kubanga I believe in working with the government. So ogondera eriko gyoyagala ekusange ng'okyassa? Ngondera eyo gye ngenda okukola nayo okukyusa. So endala nayo bw'ejja nga mukola? Weebale nnyo. Endala bw'ejja nga tukola nabo. Kati naye neeriwo tuyina okukola nabo ate tuyina okubasapootinga. Kati olaba endowooza zino ze tuyina ebweru zireete wano mu Uganda. Otule n'ab'obufuzi wano. Kati tuyina diaspora desk mu parliament. Nze mwe nayita ogenda okufuna kadaaga. Teri yaŋŋaana. Kuba naye n'ensonga yange nali nnumirirwa abaana bano era ne batuwa audience n'abaana n'abazadde ne tutula ne tuwuliriza ne batuwuliriza ne twogera ebyatuli ku mutima n'abazadde. Thank you. Oli mu kisanja kyakubiri? Yes. Ekisanja ekyasooka ekyokubiri kino kiggwako ddi? Kiggwako 2023. 2023. 2023, yes. Biki ebyo byolaba mu teniwayo byokoze nga mu butuufu omuntu kwasinziira ne bw'olibanga oliwa yonna gy'oli abantu balijjuka ne bagamba nti President Susan wa Ugandan Community in California yakola kino ne kino? Biki ebyo those ones byosookerako byogamba nti bino
mbutufu nasanga kiri bwe kiti nenkola bwe ntira kitambula bwe kiti. Kati omanyi bwe bannondo omwaka ogwo abantu tweyawuddemu. Oyinza okuyita abantu bamuba Bible egamba how can two walk together unless they agree. Kitegeeza tewali kisobola kubeerawo nga temukiriziganyiza. Gwe bw'oba tokkiriziganyiza ne mukyalawo amaka gayinza okutereera. Exactly. So ne mu leadership tuyina okutambula ffenna nga tukkiriziganya. Naye kati wabeerawo eyo entabuka oyita bano bali tebaagala buli omu ayagala kukola bibye. Omulimu ogwo gwa kubeera president tewali atusasula. It's a voluntary work. Naye tuyinamu ebintu ebitugatta ennyo ng'abazadde. Nga nze abaana bange bazaalibwa wali tuyina community erimu abaana bangi. Mulimu ebintu abaana byetubayigiriza byetuba empoweringa ne bamanya nti tuyina kanisa yaffe bagiyita Ugandan Community Church eyambye nnyo abaana baffe okubayigiriza Oluganda, okubayigiriza okuwaata amatooke, ebintu bwe biti ebya culture. So n'osanga nti ebintu ebyo tubyetabiiriddemu nnyo twempowerinza abaana bano. Wabeerawo summer camp ne tubagamba bwe batutuukira ne tugamba leka abaana tubayambe tuteekawo bye tulina okuteekawo bagende. So kwegamba ebintu ebirala byenkoze nyinza okuba nti sizimbye sikoze ate siina na kuzimba. Naye ekintu ekikulu kikino omunnayuganda azze ng'akonkona alina kyayagala omuyambye. Okay, tutunuulire bannayuganda abafuna obutakkaanya within themselves. Si nti bayombye n'Abanigeria oba Ghana, naye nga bannayuganda ku bannayuganda abafuna obutakkaanya otabaganyiza bameka at what percentage era at what rate okulaba nga obazza bujja nga gwe muzzanganda omukulembeze. Ekyo ekintu kikulu nnyo ate si kintu kyangu. Naye wendi kati nsobola okwebaza Mukama nti tugenda tutabagana. Kuba waliwo omwami eyafuna ekibiina ekirala nabadde ndi wano negenda okulaba nga resigninze. Eyo yali very big confusion mu community. Kubanga kati waliwo ekibiina eky'Abannayuganda omulala ataddewo ekirala okitegeera. Kati abantu babeera confused n'abandi badde baagala okukola ebintu ebituyamba nga community mu bumu osanga bagamba ebintu bitutamye. We are too divided. Naye kakati ekibiina ekyo bwe kiba tekikyaliwo then tulina okutandika okuteeka ebintu mu nkola. Ne tugamba kakati mu myezi 3 kiki tulina okutunuulira ng'Abannayuganda, kiki tulina okukola ne tweyamba. Abantu bakoze business kati abantu abasinga mu California balina business zaabwe. Ekyo nakyo kirungi. Abantu balina security company balina. Bangambye naawe olina kajuyisi nti bannayuganda bakettanidde nnyo. Kajuyisi ako munnaye tulina kajuyisi actually bakayita makasi. Makasi is a Lingala name. Word etegeeza strength oba health. Health. Makasi oyo akolebwa bamukola Vietnam. Packaging process ebyo byonna. Naye ng'abantu ababikola omu Munnayuganda omulala mu Congo. Kati abaami abo kati bye bino ebintu actually kankyogereko nakyo. Bo bakola juice oyo nga bamuleeta Africa, bamuleeta Uganda, bamuleeta Congo, Kenya. Kati naffe ne tulaba ne tugamba omwami bamuyita Patrick Ogwang Munnayuganda era abeera Dallas yajja n'ekirowoozo. Nagamba ne tusobola okwekolamu omulimu. Ne tuleeta juice ono ne tumutunda mu community zaffe. Twali abantu 8 ne tuteekawo ssente ne tushipinga container yasooka. Tuyina passion kalinga akatunda keeka era ne wano mu supermarket weekali. Tuyina mango juice, pineapple, orange, neffe twashipinga mango ne guava amapeera ne passion. Container bwe yayingira nejja ku port e California. Nze nasooka n'okgendayo
nentandika okutikanga juice oyo mu mmotoka yange nenvuga nentwalira abannayuganda nendistributing nga tulina restaurant yaffe East African cuisine eya Hajjat Jaliya Walusimbi nga nteekaawo abantu bajja ne bali ettooke ne banywa ne kajuice ako kwegamba olaba ebintu ebyo tuli abantu batono nnyo okiraba ate ffena tuli bannayuganda kati bameka abayinza okukola ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo bwe tuba nga tuli wamu tolaba nti tusobola okuyamba n'abantu baffe wano bwe tuba nga tuli wamu tukola ebintu ebyo juice oyo amanyiddwa kati buli muntu yenna akubira essimu twetaagayo akatunda twetaagayo agwava twetaagayo mango so ebintu ebyo kwegamba byebintu kati ekyo kitono nnyo naye tulina ebintu bingi nnyo obuzibu bwe tufunye kubeera nga tetuli wamu. Thank you. Extradigest mugoba nsonga Sun Cargo Shipping Company ekusabaliza mali okuva China paka Mombasa bekwate basangibwa ku Arua Park awo ate nga bakugamba nti balina warehouses ezenjawulo bajja okutuusiza emaaliyo ng'eri safe bekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekkata basangibwa nti ndaawo nga wakava ku Hardware World bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Njagala tutunuulire buli mwaka fe abawangalire Kampala ntufuna information nti ekibiina so and so kivuddemu abantu bano ne baforminga ekirala. Sibeerangako mu America naye ninayo abantu bemmanyi betwogera. Inshallah nja kujja akaddeko na inshallah. Situukangayoko but nina betwogera nabo. Abamu bakubira ku video nebandaga akaawe embeera eri etya n'ebigwa mu kowe eryo. America njiraba mu firimu, njiraba mu movie, njiraba mu butabo, njiraba ku Google n'ebigwa mu kowe eryo. Osobola okutusiigira ekifaananyi mu America eyo kibatabula okuforminga ebibiina bino buli wiiki nga mukola ekibiina. Lwaki buli wiiki mukola ekibiina? Era UNAA ziri mmeka? Era sokoddemu ebyo. Sebo tetuforminga bibiina buli wiiki. Mubiforminga buli mwezi? Si buli mwezi neera naye bwe wabeerawo embeera baba tune bawulira nti nsobola okubeera okuformingawo ekintu. It's your choice. Kati UNAA yawuzaamu emyaka ndoza gigenda kubeera kati nga 6. Tukimanyi bulungi tulina UNAA causes. Tulina ne UNAA. Omanyi buli wabeerawo ebizibu ebyo byonna eby'obutakkiriziganya n'okukaanya ng'abantu ebyo ebizibu bigenda kubeerawo. Nze saagalira ddala nnyo kubuulire abantu baffe okuteekamu ebyobufuzi bya Uganda wali ewaffe we tubeera kyekintu ekisinza okututabula. Ye lwaki tugenda mu byobufuzi lwaki tetunoonya bintu birala bye tusobola okukola ng'abannayuganda? Lwaki twesiba nnyo ku bufuzi bwa Uganda? Lwaki ffe tetwekolamu omulimu nga ffe ne tugamba bannange ng'abannayuganda leka tugende tuzimbe eddwaliro, leka tugende tuzimbe essomero, leka tukwate kati nganze omuntu omu yayingira mu autism sifunangayo bannayuganda bali awo nti Susan leka tugende tuyambe abaana bano. Kati Ibra ensonga eyo eva ku ki? Ekyokubiri ebibiina ebyo byeyawulamu ekisoose okwawula ebibiina ebyo politics wa Uganda. Kati omanyi NUP kati eri wali waggulu. Kati FDC tebakyaziwulira. It's NUP and NRM. Bw'oba toli wa NRM oli wa NUP. Okiwulira? Ne bitumalira obudde aw'okufokasinga kuffe ababeera wali. Kuffe naffe tetulina nakiri awo kye tulina abangi. Naye tetusobola kugamba mumanyi leka tuleke ebyamawanga n'ebyobufuzi tubeere tuli ba America abasinga. Ishiyo eri nti ebimu ku bisinga okubatabula politics we Kampala. Big time. But according to some classified source of information balaga nti ebimu ku bisinga okubatabula keka budget Uganda keeyise eno kajjeyo mu diaspora. How true is that? Kati kankubule ka budget ya. Era budget ziri sente mmeka entuufu? Ezo sente ntono nnyo nnyo. Ziri mmeka? Mitwalo 10. Eja dola? Yes. Buli mwaka? Buli mwaka. Zituukira wani? Muba kulembeze ba UNAA. Naye kankubulire.
abaana no leka nkubulire essente ezo tuleke nozoogerako essente ezo omukulembeze agendo zigaba be bazisaba abali mu bukulembeze then nze nali siriimu nnyo kati emitwalo 5 egyo gigenda mu community emitwalo 5 gye gitegeka convention eya buli mwaka kati mbuulira sente ezo ntono nnyo lwaki zibalwanyisa gwe nga munnayuganda wangaalira mu America wali ofuddeyo because eyo tuwulira mbu muli strict nnyo than Africa musaba embalirira to the last dot baba wakumbalirira ey'emitwalo 10 gino mwengaba oyinza obutaba stakeholder kweri ku top naye wansi eno kikukwatako baba wembalirira kankubulire embalirira bagitwabulire tugenda mu convention wabeerawo AGM embalirira ebeerawo bajoogerako sente zagenda nezigenda bweziti kati embalirira eyo erine ku website ya UNAA bw'ogendako giraba embalirira eyo lwaki tetaalinga ne bajje Kampala kujja kuyimba eyo ne batabasasula ne basigala mu hoteli nga bakonkomadde bwe bati ekyo si kituufu ekyo si kituufu tewali gwe baleeta ne batamusasula bajja ne beebaka mu hoteli abatayimba babaganye buganye kuyimba nga basasuddwa nga baani of course tujja kumenya mannya wano naye simanyi ku muntu yagala waliwo UNAA waliwo andi ze sizaawula I've never been to America sizaawula waliwo emu ku UNAA ezo omutegesi baali bamubidde ku lyato ebikonde akatambi ako katambula nnyo ngadde eno bwe bamusika bwe bamuzeeno bwe bamusika bwe bamuzeeno era byali byanfuna sizaawula nze ati sizimanyi kati seno UNAA yeeri eyeyawula ku UNAA naye sizaawula mpulira buli kigambo UNAA nze ntwala wamu kati UNAA ebyembalirira ebyo ffe tutwala bye tulabye wali bye batulaze kuba tetubeerayo hoteli bagisasudde tebatugobangako mu hoteli temwasasudde abayimbi babasasudde tulidde emmere tugenze ku lyato kaakati nze naawe nze siri treasurer wa UNAA siri na president so simanyi naye ebintu ng'ebyo bye tubiraba ne tugenda ne ku website ne tulaba embalirira ezo naye kwegamba ekintu ekyo ky'essente kibadde kizibu nnyo tekyandibadde na kizibu singa kwegamba tutuula ku table fena ne tukkiriziganya kuba sente ezo bannayuganda baazisaba ne tugana naye mumanyi kati olw'embeera eriwo sente ezo zireke kujja taxpayers money yes ate mugambe eyo mutulumirirwa tetwalisuubidde kasente kuva eno kujja eyo because ekiri wano kitokota si kisaanikivu naye emitwalo 10 egya dola okuginona mu ekonome ya Uganda mu butuufu mwalirese sente ezo ne zikola bye zikola olaba otya mbuuza bubuuza gwe ng'omukulembeze because how dare you ship emitwalo 10 gifulume Kampala ku bantu obaddeko mu Kampala muno osanga abantu nga tamanyi kiddako tuli bubi okutwalizamu so esente zino kyali badde because nina benyumya nabo abali almost ku level you besajja ku disclosing nabuuzaako omu ne mugamba how if entuulo ezo ze mutuula mwekuŋŋaanyaamu essente mmwe ba Suzani bakawenja ba Bruce ne muvaamu akasente ate ne tubeeranga eno nga tugamba nti buli mwaka UNAA Seattle UNAA Gundi Ugandan Community California bavuddemu emitwalo 10 egya dola zigenze Kyazanga zigenze Singo zigenze Namutamba zigenze mu Kiyinda naye ate ne muzitikka ne muzijjana ne ziddeeyo honestly ate mmwe bennyini mubeera mutukuutira akadingidi bali mu kubabbeeyo esente zammwe ate mmwe bennyini ne tutikka esene ne tuzibaweereza kitambula kitya honestly does it make sense labayo kati Ibra bw'obeera ng'olina omukulembeze kati katugenga omukulembeze w'eggwanga lino n'omugamba nti president tulina obuzibu omanyi tufuna aba government officials ne bajja mu convention okulaba obulamu bwe tubeeramu okwogera eriffe kati omukulembeze w'eggwanga bwajja ng'abantu balina kye baagala omusaba nga ggwe omwana bwakusaba emmere tomuwa mmere kati bo baalaba ne bagamba twetaaga ssente ezo president yalina ozibawa kakati essente ezo bwe zijjamu obuzibu nga mwe abaazisaba mukola ki muyina okutuula wansi nemugana naye omanyi kati nemuayolinga utu ebisobye sente zino zitukoledde emyaka 1 2 3
kakati muzeeyi sente tozituwa ziyambe okitegeera kakati obuzibu buliwa olowooza buzibu buli ku gavumenti eno oba buli ku UNAA bombi onedda onaziwaayo ne gwe baziwa kati gwe bw'oba wansaba n'enkuwa of course mu kunsaba wandaga sente zino zigenda kukola kino na kino naye bwemuba nga mulaba nti sente ezo tetukyazeetaga ebintu bino byakuteesa si byakulwana kati sente ezo tetukyazeetaaga tuzireke. What is your take over this? Nali nyumyako ne bannayuganda balinga babiri bali mu America awo kuliko mukulu wange bamuyita Hamis, my brother, nangamba nti ate anyway sijja kotinga Hamis bigambe wakozesa because oli too strong mu bigambo olumu bimenya omutima nangamba nti essente mmwe ze muweereza eno mpitirivu nnyo ku busammambiro bwe babaddiza nti government in fact erina okubawa ssente nga mpitirivu nnyo because muweereza ssente eno nnyingi nnyo. Kati tolaba confusion abamu bakaaba ssente tebalina zituwa abalala bagamba batuwa ssente ntono nnyo kakati awo olaba confusion. Standi eriwa gwe ng'omukulembeze? Standi yange ku kintu ekyo kwebyo ebibiri ebyokutuwa ssente nnyingi oba okuzijjawo obutabaweerako ddala baziweffe abeeyagisa amannyo ng'embuzi oba babaweere eddala mpitirivu nnyo because mu transactions za ssente wano muweereza ssente mpitirivu ne zikola ebintu wano. So what is your stand? Ki ekirina okukolebwa? Babawe mpitirivu baziviirewo ddala? Kati kankubulire empitirivu zo tebasaana zituwa kubanga tebazirina naye ekintu kino ekyokuba nti ssente ezo ziveewo kyekiri kye naggambye abali mu buyinza obwo nze singa mbadde kakiiko ka UNAA nandibadde ntuula wansi ne bakulu bannange ne tugamba obuzibu buliwa kyekituleetedde ssente zino kubanga tosobola kusalawo wekka okitegeera kati nze Susan nina teeki yange ku ssente ezo Ibra oyina gundi teekiyo ne Hamis owulidde bwagambye ku busente batwongere nnyingi okitegeera so bwe tutuula wansi ne tulaba ensonga ekibire kankubuulire tetusobola kugunjula nsonga zino nga tetuli mu bumu. Ekibiina kyoddukanya UCOC Ugandan Community UCOCA mufuna mmeka mu omwaka? Tetufuna tebanatuwa na kutuwa naye nga mwasaba anti kakati ssente ezo emitwalo 5 egigenda mu community batuwandiikira UNAA ne tugamba mutuweereze budget mutulage bye mwakola bye mwagala ssente ezo zikole bomba nga temubiina tebagenda zibawa zimala ne zidda because police efuga essente y'omuwi w'omusolo eri nti bwebanga bagiweereza ekyazanga kugombola n'etakola erina okudda mu consolidated fund. Example eyo clearly zikomawo ne ziva Bulaya ne zidda Uganda. Wuliriza kino nali ntegeka independence y'Abannayuganda mu California nali neetaaga ssente nategeka okulayira sifuna ssente ntegesa independence nembuuzaako bannayo ku bakulembeze ba UNAA ne mbagamba mutuwe ku ssente tugenda kutegeka independence baŋŋamba ssente baazizaayo e Kampala kubanga ssente ezo bwe zitakola kintu ekyo mu time financial year zibeerawo accountability gy'obadde ogamba kati ssente ezisigalawo embassy tezitwala zikomawo direct to Uganda. Yes, 100%. Okay, njagala tutunuulire ebibiina ebijja bimerukawo bye batondawo olwa ego obutakkaanya perhaps n'omuntu okulowooza nti yajja kuleeta service delivery esinga ku y'abalala biina kye biyambye Ugandan community mu America okutwaliza wamu ebibiina ebiriwa ebijja bimerukawo nga UNAA causes like olwaleero weekend mubadde ne UNAA causes then waitawo ebbanga UNAA effects I'm just giving an example right. Of course ne wajja biina kye biyambye ku munnayuganda wangalira mu America oba byongera kusajjula? Weebale nnyo byongera kusajjula byongera okwonoona embeera kubanga bwe tutuna kati UNAA causes kati waliwo ne NUP nayo yeeyawudde kati mbuulira bagiyita chapter
a new chapter. Yeah, because aliku agitulako my brother. Kakati obirabe ebintu ebyo. Yeah. Nze leka nkubulire okweyawula tekwandibadde bubi. Nesinga okweyawula okwo kuyina kye tugenda okututuusa. Kuba kakati bw'olaba UNAA causes nayo siraba weeri. UNAA causes kwegamba UNAA causes ya business si ya bufuzi. Bagamba UNAA ya bufuzi. Ne kati bw'otunuulira UNAA causes yeekoze eki. UNAA eno gye bagamba ey'obufuzi yo eyina byekola. At the end of the day tubiraba. You attend these parties. Ozibeeramu nga Munnayuganda awangalira eyo ayinamu essente z'ayagala okulya ku ssente ate ng'omukulembeze mu biti byonna. Tuba tuli awo Idris Lukwago besides okubeera nti tukola naye wano kola ne mu parliament reporting mu parliament tuba tuli awo nti parliament egenda kusindika omuwendo gwa MP bwe bati okugenda mu America UNAA n'ebigwa mu Koweria. Besides ababaka baffe bana abalungi betwalonda okujjayo ne bambala shorts ne bambala ne bu t-shirt obakwata embuto n'emikono ne basala n'ebigooli. Kyekikolebwayo eyo kyenyinza okunyonyola maama wange Sara Mukasa mukazi watwaliyo ne mugamba nti mu America n'entuulo ezo ze batuulamu ebyavuddemu bye bino kyekikolebwayo because bino byonna mbyogera in position because I've not been there. Sisobola kwogera ku kyestamanyi but gwo mubeera ku maata ago mbwe eryato ne libatambuza wiki namba temuvaako mulya munywa tuba tuli awo bakwano baffe abayimbi nina my beautiful sister mukyala wamuyise Desire Mbabazi mama wali totami obeera oli awo naga nti nabuukinze Kamiri agenda radio ne Wizo bagenda Lutalo kwali Africa bandi yonna bagenze ku lyato kuba ndongo kyekibeerako ekyaddala ekiyinza okugasa kale omuntu ono gwe bajjako akasente kano emitwalo 10 lino era kyekibeerako ekigasa Munnayuganda oyo aweereza sente via World Remit ne Wave Send oba Send Wave ne Western Union gwe bajjako omusolo ogwo ne gumala ne gudda mu system bweguli afuniramu mubeera mukolako ki okwo ku lyato. Omanyi okusanyuka ng'abantu bonna bayinza okusanyuka naye point eri awo eri bweti ezo convention bwe zibeerawo buli mwaka tufuna abantu ng'aba National Housing ne bajja tufuna abayimbi baffe naffe tulina okuba promoting tufuna bank post bank ebyo ebintu bijja okutuzaamu amaanyi tibanange mukyayinza okubanking eka musiga akasente kamuwaka musobola okuzimba ennyumba National Housing obusente butono mukole mortgage okitegeera abantu bajja different NGOs n'otunula n'ogamba okay waliwo abayambe abaana bano waliwo bamuleko abali wano waliwo ebintu ebyo kati one of the reason why we come together is to celebrate each other. Ekirala bwe tuba tufunye abakulembeze abo government beweereza tulina obbalaga ebizibu bye tulina ng'Abannayuganda abali mu America oba ng'abali mu diaspora tubagamba bannange naye mwandi tukoleddemu bwe muti mwali tusaliddeko ku taxi sente misolo ebintu bye tuleeta mutugambira omukulu atuyambeko emisolo gitumenya kobbo ne baddamu batyawo bagenda bikolako ne wayita ebbanga ne mukola follow up ne kiba kitya nga tetulaba kyonna kye bakoze so ebintu ebyo it's kwegamba yes bwemba mugeze mu miti ebyo you share you learn you express what you feel it's good for the country ne mwogane ku economy ya Uganda kati nga ffe aba diaspora kiki tusobola okukola contributing ku economy ya Uganda kiki tusobola government etuyamba kwetya obutatukalubiriza bwe tuba twagala okuyamba ensi yaffe ebintu ng'ebyo naye nga bwogambye follow up usually tebeera nnungi oluusi eyazze lulisi agenda okujja tuwulira of course benyumyamukko nabaga nti ate ababaka ababa bazze eno banywa ne bagwa eri ne tuyoola bayoole abo mwogera nabo ddi abanywa ne bagwa eri because abamu ku babiŋŋamba babeera ku maato okwo era omu namugamba ndikodingirayo omubaka waliwo omubaka gwe bandikodingira ng'anywedde n'agwa eri but good enough Allah w'amaanyi teyakomyewo mu kisanja kino
bambya akalulu n'ava n'ekkalulu n'agweri teyakomyewo, which is very good. Era ekyo nkyebaliza Katonda, because such people abantu babasindika babayambe. Ate ogenze mu America kunywa bereya, kunywa moweti, kunywa Hennessy, oshegeera abantu nga bakusindika. Abantu bano ne bangamba nti ne air ticket government yeziba wabuli kimu kuliya kunywa ne babagulira n'engwe ate n'onywa n'ogweri. So mwogere nabo ddiba nabanywa ne bagweri. Sinabanze kufunayo anywa n'agweri naye ngenda kusharingira wano ka video of course for public but gwenga gwo mulabe nga agudde naye kankubulire Ibra bwe nagambi obukulembeze buno buveeri Katonda. Kati Ibra bayinza okuwa position wali mu parliament nawe n'okola ebyo kubanga tekikulimu n'otamiira nze ni musiraamu n'oba n'ogenda mu birala kyokka kinkugira. N'oyinza obutakola mirimu gye bakulondedde kati oyinza okugamba ke bakulonze kati nga mwami Kiwanda yene emitiyana eyo abantu babalonda bwe bati abantu ne babeerawo nga balindiridde omukulembeze ajja akola ebyo bye yasuubiza. Okitegeera nga tebabira kakati naawe ala Salongo tukutumidde but Idris Salongo ali kuki gotero kola follow up kube mu pibano Idris keep me updated nja kuswalira mu kamera ali kuki anyway kakati ebintu ebyo ala yakalulu kana akawedde okay obufuzi Nalongo tugenda kubanga tukuleka but before we go ekisanja kyammwe constitution egamba wesimbawo bisanja bimeka byonna byo oyinza kasitoddawo waliwo obuzibu so osobola n'okudda myaka ebisanja emirundi ebiri so togenda kudda sigenda kudda kakatambi kano ka going on record totugamba ate tukasalemu ng'ebintu bituuse mu maaso eyo ng'atu abantu okomyewo naye abantu basobola okunsaba akadde konna. Okay, thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo. Emboozi tebankadde wabula ginyumya ya gikaddiya. Tukwebaza nnyo. But before we go, nina ebintu bibiri mbibuuza nnyo abakulembeze b'omu diaspora. Bannayuganda bali mu waliwo ensi mu Africa wano nga abannayuganda bawangalira ku mirirano balonda. Ne bataalinga obululu obwo ne babuweerezaayo. Bannayuganda basinga gye bawangalira baali agadde okulonda. Mubayambe batya okukolayo eyo polling stations balonde ekyo kimu. Kyakubiri ku kyo ennanga muntu esumbwa nnyo bannayuganda bali mu diaspora ne passport zino nga ziweddeko bafuna nnyo obuzibu. Ebintu ebyo bisatu mu Ugandan community California obayambi otyo okubanga babituukako. Ebintu ebyo bisatu. Actually ku kimu kye nakola kyekiriwa kyekyendanga muntu so bazifuna kati kakati government yaweereza abakozi baayo aba NIRA bazze California bagenze Minnesota bagenze Canada bagenze Washington twaregisterinze abantu nga bakapitalize data w'abantu bibiri muze nabadde wali bulungi Friday Saturday nga signing up applications ezo. Very good. So ebintu ebyo government egende etuyamba mpola kati n'ebirala ejja kubanga esobola okukola ki okutuyamba ekintu kyannanga muntu very good okikozeeko kiri mu kutambula era bajja kuzifuna inshallah. How about ekya passport? Anti kakati passport nayo byonna biri online kyetwagala okuyambako government oba ne embassy kubanga it's everybody's responsibility okulaba nti ebintu bino bibeera easy for people. Right now bwe tuba tujja mu Uganda ng'abannayuganda abalina passport za America twetaaga visa eya Uganda. Nabirabye naye saabitegedde nabadde nnyumya ne kakensa n'aŋŋamba nti abo kankireko ekigambo. Ne tulina ogenda online no applyinga nojjanga visa yo girina ne system ebeera down buli kiseera abantu banaakola bati kakati byebetu omanyi kakati kino kintu kyakatandika ntulwateekamu bwate nga bakugamba naye okay it's not perfect naye abantu bazifuna bwofuna obuzibu onkubira nogagwe wakikoze otya. Nyina mukwano gwange yafuna ye nenga yeetaaga okumanya omwana amuleeta atya ne muwe essimu y'omukyala mu embassy. Okitegeera ebintu bino byakweyambagana. System eno yakatandika. How can we make it better for everyone? Okay? So tugenda kutuna tugambe bwotuuka ku payment page ebintu byekyanga
How can we do it better? How can we make it easy for everybody? Oba bw'omala okusasula nga byekyanga nga bimaze okutwala akasenteko. Naye tekatwala. Tuwa kyakulabirako. Akasente ekatwala naye roba wasasudde. Sinawulirayo yasasudde sente ne bagamba lastly akatalekeka. Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja boogerwako kuba ne fitina n'olugambo. Nti fitina osobola okugimeasuringa either mu ttani because mu kilo yayitawo fitina nyingi bino ebimu by the way mbijjamu mmwe because nze sibeerayo eyo oshegeera Bruce yakugamba nina mukwano gwange nabadde njogera naye ku simu actually ne Bruce yambulira openly nangamba nti fitina eri wano etonyanga mu bisigwa njuki mu matonda amanene nanga nti balina fitina balina enkwe tebaagaliza nanga nti ofundako n'abegini niyo mwana gwe mbadde njogera naye awangalira East London tubale twogera ku simu leero ku macha era nitwoge ntwe mbozi ne kakana ngingide banagana nti nzabo nabata era nze bwe ntula bwenti mu train bwe waba wayogera Oluganda nzisa mutwe bwenti chichi mukikoze mutye kya fitina n'enkwe of course wano tumanyi weeri nyingi wano we bagizaala ne lwaki omuntu alinnya nayo paka oh God chibinyo Ibra chibi chenjogera ko chimanyi wali okiwulidde ko bakipya big time very good big time fitina mbinyo obuchayi kyenabadde nkugamba ebyo bintu byonna bisinze kubeera nga abantu bakyaye government nnyo ne babireetamu ne mu community ne bakutuna ne bagamba Susan ono awagira NRM Susan tetumwagala Susan ayinza okuwa obutwa Susan ayinza ebintu ebyo by'obukyayi temugenda kola kino ne batandika n'okugamba temugenda kulya wagundi biwulira so walogo bazirira emmere awo mu California nagiyiwa yonna yakoze birthday party yonna nagiyiwa kati obitegera n'okunsinga ebimu naye kankubuulire ebintu ebyo ffe nga abakkiriza kusabira abantu abo kubanga kankubuulire tetusobola kubeera mu mawanga nga bw'ogambye omuntu alinya atya ennyonyi n'obukyayi omuntu alinya atya ennyonyi n'obutaagala lwaki toyagala munno lwaki toyagala Ibra bw'olaba Ibra ng'akoze akantu kano lwaki tomusupportinga bw'olaba Ibra ng'azze mu America lwaki togenda mugyeyo ku airport lwaki tomuwa waasula lwaki tomulaga nti kakati ino lyekkuba erituufu anti bagamba mbu ne bano eno bwe babasuza bagamba oli asula mu ddiiro mbu bebaka mu shifuti abaliwa mbu abeeno nabo abavedde e Kampala nali njogera nabo mu America ne baŋŋamba nti Ibula mwe twabakoowa nkuleeta n'enkusuza wano nonga nti nze nsula mu ffumbiro namwe mulina olugambo nti ate mbw'oli yeebaka mu shifuti mbu bamugawe waayo obudde bwe buweddeko zukukono yeebake I don't know what is happening to Uganda banange naye kati gwe lwaki omuntu akukolera ekisa ekyo ate noddeyo n'oyogera ebyo tola nti abantu balwadde mu mitwe byatabula muva wala ne kapale wano oyagamba asula mu bbuutu ya mmotoka oli agamba nti ali bwati tebyali birungi okutwaliza naye ate si bituufu I know si bituufu teri asula mu bbuutu shift zibeerawo omuntu bw'ona okola shifting nga zaatulonga zakukola naawe muntu naava okukola saawa 7 ze oba akoze 12 shift najja neyeebaka omulala n'agenda so si byakwebaka nti ono ayeebase mu shift ebintu ebyo golaba ddala era mbiwakanya nnyo ndi omu ku batabikkiririzaamu because nze buli ankubira mugamba mpisaamuko ku vidiyo awo tulabe naye tula nti kyannaku okubanga ebintu bino biva mu ffe era mu bannayuganda toyanga kyannaku kibi nnyo kiswazi exactly singa obadde ogamba nti mu Nigeria ate abantu abalala tebabikola amawanga amalala gesupportinga naye ffe tugaanyi olw'empisa embi olw'emitima emibi obutaagaliza nga bw'ogambye ne division yekyasinza okutwonoona nenkulaba Ibra okoze akantuko kyokuwagira Ibra oyo bamuwadde sente nze baŋŋamba bampa sente z'NRM nze siina sente ze nfuna za NRM ofuna zaaki era nfuna zaaki mba nakoze eki community work is volunteer work no one is supposed to pay you okay naye tulina okukola ebintu okuba nti naffe twenyumirizaamu gwe onyumiriza mu ggwanga lyo lwa bibi byokka tosobola kufunayo akalungi n'ogamba bannange ye gwe genda okoleyo ekintu ekirungi abakulu abatuula eyo mu nkuŋŋaana ez'amaanyi ez'ensi yonna mufuna omukisa ogubalaba ne mugamba nti amabanja ge batuweereza eno ge tuli mu kulya gatugenda tutuuka mu bulago
tetunatuukayo Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manyage tusobola kuvaano nga totumiddeyoko ku bantu bo nobakawusembayo eri bannayuganda bawangali Uganda ne mu California. Awo banaye abantu bange naye mbaagala nnyo. Very good. Mbaagala nnyo mbatumidde nnyo. Tumidde nnyo abaana bange, tumidde nnyo Ibra. Kutumidde nnyo nange. Naawe nkutumidde naye mbadde ngamba Bruce. Bruce ya Ibra. Bruce atera okungamba nti Ibra ndowooza kuba muli ba mikwano. Bruce kubidde ery'okubokya osobola okuba Ibra. Kunchanga gyokyanga colored bottles ezo. But I love you Bruce Ahera. Naye bambi Big spend engalabi. Tumusabira eyo gunde ejajjireka. Naye abantu bangi nnyo, you know, community yange sobola kwogera kino mbambi. Naye nga community yaffe olaba bino byonna byetwogedde. Naye leka nkubulire tweyagala ate tuyambagana. Very good. Kati kankubule ekisembayo. Tusobola okuba nga tweyawudde. Naye wabeerawo ensonga entuufu. Ey'omuntu afudde. Omuntu yeetaaga tukuŋŋaanya ssente ezo mu wiikeji. Oba mitwalo gumu oba ebiri omuntu nga tumuzeeko. That is very good. Yes. So mbenyumirizaamu nnyo ate ebirungi byo biri maaso tukola kulaba nti tuba better. Thank you. Yes. Okay, njagala kutumira ku bantu mwenna abatulaba mu America. Mwenna abalaba program eno, thank you so much. Mwenna sejja kumenya linnya nti oboono obooli but muli bangi nnyo ate nga muli bantu bakabi. Great people mu America. Abantu b'Ebungereza muli bakabi, abantu b'e South Africa muli bakabi, mu Schengen awo, Scandinavia muli bakabi nnyo, thank you so much. Njala kutumira omukyala Desire mama wa Tami ne papa kutumiddeko nnyo muli bakabi nnyo bazadde ba Tami n'abata abalala awo mbatumiddeko nnyo. Njala kubaza team gyentambula nayo Idris Lukwago, Japan yourself, Keith Kanabi, Tony Senabulia ne Daniel Mugoya. Then to the sponsors mubale kututeekamu ssente okusobozesa waako no happeninga. Of course si byangu but at the end of the day mutupoweringa nisobola ntambuza ekintu kino. Bruce big spender engalabi. Oli musajja wa kabinyo, is a good comedian. Ayina ekintu kyategekaawo ekya comedy akireeta ne Kampala inshallah very soon. Nkwagala nnyo mwana wa mama. Nze Ibrahim Mukasa. Kyowulidde muno nga kikunyizizza, londamu ebikusanyusa ogende n'ebyo. Ate byonna byowulidde mu program eno si bigambo byaffe wabula bigambo bya mukyalo gwe tukyazizza. Mbagaliza birungi byerero Mukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Neerabidde okutumira Tami omwogeddeko oyo muwala wange Little Tami. Akyali Little Tami. Akati akuze naye mmanyi erinnya. So is a big Tami now. Big Tami, very large hard Tami. working. Yeah. Namulekedde abaana bange. Tami ali mu America. Ali mu America. Never drag. Desire bannange ojoze ensi eno. Ate yatikka abaana n'abatwala yetava wano oba abalaki. Baila abazadde balina leeyo. Abaana abatisse bonna mama wa Tami atissa abaana bonna. Naye lwaki tajja? Alayika alina wakifuniramu. At the end of the day omanyi omuntu talemera ku kintu nga talina kyakijjamu. So mama wa Tami nkwagala nnyo. Tami webale kusoma, webale kubeera organized. And njala kwebaza bannayuganda okusupportinga omwana oyo, more especially the media mwasupportinga omwana oyo mwenna. Mwebale nnyo ddala. Tami nawe webale kubeera a listening girl ate n'obeera wakabi nnyo. Webale butaswaza maama wo ne taata wo. Sobeera yeeyo ng'okola byakabi byerere. Society gye wava eno waliwo ebyokukyusa ne walikola nnyo okyuse society mwe wava. Abaana bo batera okujja wano. Bajja. Okay, kale tubatumidde nnyo. Kale mubeere bulungi mweraba. See you next time.